Mulabi wa Spark TV kwaniriza nnyo olunaku olwaliro mu programu yaffe eno eya Know Your Rights nange Priska Namulema. Programu eno yakusomesa abantu ensonga ezekuusa ku mateeka n'eddembe ly'obuntu. Omuntu ng'anoonya obwenkanya alina kuddukirawa era ng'oyagala okwewala okugwa mu mateeka oba gakukwate olina kugeeyambisa otya okusobola okufuna eddembe naawe obutagwa mu mateeka. Okuva ng'ennaku z'omwezi 25 Novemba okutuuka nga 10 Desemba ekiseera kino kyaweebwayo okwefumiitiriza ennaku 16 ez'obutabanguko mu maka okwetooloola ensi yonna. Omulango ogwo gw'owulidde guva mu mukyala Norah Nalwanga ajjukira obulungi embeera embi ezamutuusibwako omwagalwa we Ronald Wasswa. Mpulira saagala bijjukira. Mbeera yatereera naye nayita mu buzibu okutuuka ku kibiina kya kodi we kyajjira. Nga tetunnaba kugenda nnyo mu maaso n'ensonga ya leero katusooke okulaba ensonga ez'ennaku 16 ez'obutabanguko mu maka zaavaawa. Ennaku zino zikwatibwa okwetooloola ensi yonna era kaweefube ono yatandika mu mwaka gwa 1991 nga batongoza ekibiina kya Women's Global Leadership Institute n'okutuuka ssaawa ya leero kaweefube ono akyagenda mu maaso. Wadde nga waliwo abantu balafu bano okukomya obutabanguko mu maka agamu, waliwo abantu abamu abeefula bannampulira zzibi. Wano ku Spark TV ensonga nga zino ze tukuleetera okumanyisa nti singa ofuna obuzibu nga buno oyinza okumanya ekyokukola. Mu kitundu kyaffe kino twogeddeko n'omwami n'omukyala Wasswa abatuuze b'endabiraako ddala eno Luweero. Bano nno balimi bamwanyi bagundiivu kyokka mu kusooka baali balina omukwano ogw'amaanyi n'omwami era nga buli kimu kitambula bulungi. Naye ebintu byagenda ne bikyukako katono mu maaso awo omwami n'atandika okubeera ate ow'obulabe mu maka gano. Nga ssente bw'ekolebwa omukyala tagirabako era wabangawo okubanagana kungi nnyo nga n'abaana oluusi tebagenda na ku ssomero. N'ekitongole ekikodi kyavaayo okujja okusomesa abantu bano ebintu eby'enjawulo era ssaawa eno bingi byakyuka mu maka gaabwe batambula ddala bulungi abaana basoma. Katumanye emboozi y'abantu bano mutera basobodde okumalako obulamu mu maka agatambula obulungi. Twabitaddemu engatto ne twolekera disitulikiti ey'e Luweero mu ssaza lya Bamunaanika era mu ggombolola y'e Bamunaanika. Ku kyalo ndabiraako ddala gye twasanze omwami Ronald Wasswa ne mukyala we Norah Nalwanga. Norah Nalwanga wano we yalutuviiridde ku ntono n'atutenderanga bba Wasswa Ronald bw'atakuba mbooko aw'enyambwa. Embeera mu kusooka yali nnungi kuba twali tubeera mu tawuni ne tuvaayo ne tujja eno mu kyalo nga nnungi. Naye twatuuka eno mu kyalo embeera neyonooneka kuba amaka gange gaali gafugibwa abasajja babiri ng'alina muganda we Kato ye Wasswa. Naye nga Kato waasalawo n'otakikola Wasswa ate ng'asobola okukola ki. Mpulira saagala bijjukira. Mbeera yatereera naye nayita mu buzibu okutuuka ku kibiina kya kodi we kyajjira kuba ab'eŋŋanda kaabeessenga ng'asobola okujja n'akukuba nga bw'omugambako n'omugamba naye saafumbirwa mwenna nga kugamba oba tetwafumbirwa ffenna bwetambula okole ki ogende nga kuba weebeera nkoko nga gikwata n'agitunda. Nze nga kiyamaanya ebiseera ebisinga nga yaŋŋamba ddayo naye nga ne waŋŋamba nti ddayo engeri gye nzaalibwa okumpi nze natambuzangako ebigere mpaka bbaamu asobola n'okukasukira ebintu ebweru naga natambula okole ki ogende. Ekisookera ddala nga tukyali naye nga tunnafuna kibiina kya kodi tuteekateeka okuyumba tekwaggwangawo nga njagala nnyo okulaga amaanyi bunze musajja buli kyagambye sirikira eri nga nze ayagala okukola kyokwogera nga kyenjogera saagala aba kiddibwemu nga kyenjogera naye kye kiba kikolerawo. Omulimu ogusinga ogukolebwa abafumbo bano gwa kukwata nkumbi. Kyokka ekyewuunyisa
amakungula olwatuukanga wamma ng'omwami asajja laata n'akamala. Kebera enkoko nga yo ngasobola ogikwata n'agitunda n'akola ki n'agenda n'omugamba nange mba nina ekyetaago nga nze si buli kimu nti ojja kimpa ng'enkoko atunda oba mbizzi nga tekimugaana kusanga kulaba ng'ogenze mu nnimiro n'okumawo abaana ne bagamba taata atunze embuzi yo, taata atunze embizzi yo, naye nga takubuulidde nako oba ki oba ki. Naye kati asooka kwebuuzaako n'aggamba njagala kukola bwe nti olabye otya bwe tutunda embuzi eno ne twongerezaako ne tugula ekintu bwe kiti nga tewali buzibu naye ssente zange nzaagala ojja zinsasula kuba nange embuzi yange mbadde njagalamu kino era ekiseera we kituuka ekyokusasula akola ki azikuwa n'azikuwa kati yakyuka takyalinga luli. Katulime kasooli ne tulima kasooli ne mukungula katugeze ne mujjamu ng'akakadde aka kamu naga munnaye neetaaga kino neetaaga kino naye at least bampeeyo 2 gambeeremu ng'olabira ddala atawo tekisoboka wali yali mulungi mu mirimu naye nga kubye ssente awo nga ndabira kugamba nendaba ng'ate namufuula mba mufudde ng'omupakasi. Ronald Waswa yatuuka n'okusuulawo amaka n'addukira ew'obulenzi n'atuuka n'okuwasa omukyalo omulala. Nakula sala musajja wa booda kaabo wa takisi ng'abantu abo sibaagala era nga ngamba esirifumbirwa omusajja wa booda naye Mukama n'akindeetera yakyuka. Kati tuli bulungi buli omu awuliriza munne. Tufuna era ezitubeezaawo tosobola kulwala n'atakutwala mu ddwaliro tosobola kwagala kintu n'atakikugulira essaawa ya kaakati naye luli ekitaakola ki ekitaali. Abantu ku kyalo oluvannyuma bakimanya nti mukyala wa Waswa okunoobanoba okungi ensonga waliwo obuzibu era wano batuukira bekikwatako okusalira ekizibu kino amagezi. Ku ssomero waliwo ekibiina nambuuza bakiyita batya konze bakiyita kodi n'angamba waliwo n'omusajja gwenvuga agenda abikola ki abisomesa n'eno kyatuuse konze ekyakoze eki kyatuuse. Lwakyalumu ne tugendayo naye ne basomesa naye nga buli kye boogera bakoona ku ffe buli kye boogera bakoona ku ffe era kyava yadda olwasooka naga babadde nga banneekobedde konze si kwekobera wonookyusa empisa ojja kufuuka ekyokulabirako ekiki ekirungi. N'agenda ng'akyuka mpola 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 n'akyukira ddala. Nalinga ensonga y'abaana nga ssente zo oluzigira nga kyeky'abaana nga kyo nkifaako nnyo naye nga waliwo abaana n'obulwadde ebyo nga mbifaako nnyo naddala n'okusoma naye nga waliwo zino ensonga endala mpaayo bwe ziti nange nkole bwe nti ngende ngulyeko baana engoye nkole engatto biki ebyo nga sitera bifaako nnyo. Naye ng'ate nagenda okkizuula ng'ate nakyo kyali kikyamu. Kuba kati abaana abaweerera ewaka abeerawo olwala akutwala mu ddwaliro naye buli kye yafangako kujjanjaba baana be nakukola ki kusomesa. Kati ne kino eky'abaana nti azaala kika kimu n'akikola ki n'atuuka ekiseera n'akivaako n'agamba Mukama yenna gw'aleese abamuki abamwana n'atandika obbalaba ng'abaana. Kati n'oli muganda we n'amugja mu bulamu bwe kuba luli nga yasalawo. Kati nga muganda we kuba yatuukanga ekiseera n'amugamba bwe kiti ne bwe kiti nga takola ki takyakifaako. Kati nendaba nga kodi ekyusizza kinene nnyo amaka gaffe kuba nze nali siva bakiyamaani nga buli wiiki ngenda era nga nze maama wange amanyi okuŋŋamba ekisenge ekyo kiikyo nze waka bampa ekisenge nga kugamba yitawo paka mu kisenge kyo nga walaba piki nga esibyeko ebintu ng'agamba nkoze eki era ng'agamba yamanyi oli yagala olikola ki olivaayo
okunoba kwabangawo naddala omukyala ye nga agenda nnyo kyenkana buli mwezi nga buli lwe tuyombagana bwe tuti ng'agamba ngenze kale mga agenda naye kati nagenda olaba nga embeera eyo tetuzimba ogenda olaba mubaawo kye mukoze wagamba okugenda oluusi ekimu kyonoonese muzza emabega oluusi waliwo ebintu bye mutegese kati ng'ebisolo awaka tewali agenda birabirira ogenda osanga oluusi ekimu gye wakisibye kyezingidde kifuniddeyo obuzibu oluusi otambudde gye watambudde okomyewo kiro osanga oluusi bakibbidde nayo kati nasanganga ebyokusomozebwa bingi nnyo naye kati bwe twadda mu mbeera eya kodi gye yatuteekamu netandika okumanya ensobi zange. Abantu ku kyalo oluvannyuma bakimanya nti mukyala wa Wasswa okunobaanoba okungi ensonga waliwo obuzibu era wano batuukira bekikwatako okusalira ekizibu kino amagezi era ab'ekibiina ky'obwannakyewa nga bazze ku kyalo kino embeera yakyuka. Abasajja abo boolaba si bangu ebiseera ebisinga bagala batunuulira ekintu ng'alabanga ggwe atalina byakkola akigendamu era kakati ebyo ffe bitumalira budde nga ne mugenda okwekola ebyange mugenda mu ebyo era abasajja baabanga batono naye abaagirozaako obawulidde kye baakola baakyuka okitegeera gyayamba kinene era nze kyensinga nnyo okukubiriza abantu buli wembeera nti bw'owulirayo omusomo gwonna fuba okulaba nga owalula ebigere okole ki ogendeyo obaayo n'ekyopiikinga ekikukyusa tetuli balungi abatuukiridde naye buli lwogenda mu musomo n'ogwenyigiramu bano ogubeeramu obaayoko kyofunayo ekyokuyiga nomanya nti ekino mbadde nno nkikola bwe nti nina kikola bwe nti n'oyambibwa. Kyamazima nze engeri gye mbadde nga ebiseera ebisinga nga nze olumala okukola emirimu gy'awaka kuvuga okulima nga nvudde mu nnimiro nga ntera kugenda ku booda nvuga ebooda ew'obulenzi kati nga ngenda okuvuga booda ew'obulenzi kati ng'omukyala nkomawo aŋŋamba waliwo nno ekibiina ekyazze konze bakiyita batya bakiyita kodi kyaleese emisomo wano egikwatagana ku maka naye kati ffe tusomyeko naye batugambye nammwe kyetaaga okusoma emisomo egyo kubanga nze kijja bakibinze okubanga njize byenjize ate ggwe nga tolina kyoyize ne mugamba kati naye ne mugamba obanga babayisemu nga bategese ennaku kuŋŋambanga. Wasswa Ronald musajja mukambwe era ne bumwetegereza obulungi obukambwe bumwetimbye mu maaso. Ensonga zino omukyala zayogeddeko tazeegaana. Batusomesa engeri obufumbo gye mubutambuza nga tewali kusika muguwa. Mbeera ey'okuddawo gye nali mu luli emabega kankukube toŋŋamba bino oba ogenda kati ebyo byonna ntandika obbiyiga nga nze bwe babisomesa mbiyiga n'oli naye kati era nga babasomesa owuliranga ekikwata ku ggwe aga bibasomesa bennyini bye mbadde nkola nga buli ddakiika tulwana omukazi nga buli ddakiika agenda ewaabwe kati ate nga bitatagana nnyo n'okusoma kw'abaana kati oluusi mukyankalanye agenze kati omwana oluusi tajja kusoma ojja mugamba beerawo ofumbire banna abato kati tomanyi bbanga lyagenda mumala oluusi anyiiza ennyama zeeyo omwezi kati ng'abaana abo baba bafiirwa okusoma kati n'ebyokusoma bennyini babikola ki byalinga bikyankalanamu naye kasita embeera eyo batusomesa netandika okukwata bye batusomesezza embeera y'omu maka obutabanguko ne bukendeera n'abaana batandikanga okusoma kubanga waliwo era oli omu waliwo lwe yanobako n'amalayo bagyali myezi 3 nengendayo naye era biba byangu kugenda naye okudda ate biba bizibu kati kakano omwana ttamu namba n'agimala nga tasomye kati ate nakyo ne kimpisa bubi kati ate we nagattako emisomo egyo nendabira ddala ng'ebyo
sana kubyejja mu mutwe ande emisomo gyanyingira mu bwongo namugamba kituufu kino kyokoze ekyokumpita kirungi kubanga kitaasizza amaka gaffe kuba wedde boogera byonna nga balinga abali ku ffe ne muganda kituufu embeera yaliwo naye oluusi twali ki mu butamanya naye kati nga bwe tukitegedde buli omu akole ki azanye paati ye naye ng'ate bw'owuliriza ki naye kife wa munno bwe sigamba nze nkola kino nkola kino wabaawo ekigaanyi nze nyinyonnyola ng'omuntu nange era mpulira nja kukyusanga nange era wabaawo ekigaanyi so nga ngireete ku mmeeza tusobole okukola ki kuganyulwamu emisomo gya kodi tuleme birekanga gye twabisomera kuba bitusomesa tubizzebwa mu maka tubiteye mu nkola nze nkifunemu okifunemu n'abaana bakole ki bakifunemu oluusi twabeeranga awo nga toyina wadde woyinza kusuula kidasitibbiini biki ebyo ebityo naye bwe twava mu misomo egyo egya kodi namanya bwakaveera kabi era akaŋŋaŋŋali kali okalaba walinga ku kiyumba ky'enkoko ako okuva emisomo gya kodi gyatandika nenkateekawo era ko nsulamu buveera bwokka okuuma obutonde bw'ensi ko nkasuulamu buveera bwokka bwe kajjula ne ntwale n'enjokya kati ebyobulamu naddala bino ebicupa obuveera n'ebicupa byensinga osuulamu n'enjokya kubanga ekicupa bwe kibeera wali amazzi gasobola omalamu ewiiki ensiri weezaaliramu ogwo musujja kati ate obulwadde buba tebuva waka kyeza n'ebyakasente tojja kukafuna zijja geranga mu ddwaliro omwana yabadde asoma ate ng'obeera mu malwaliro mu byenfuna kati mu byenfuna naddala nga kodi yakajja nalinga nvuga booda omukazi okuŋŋankeera ennimeko muga tekisoboka ko ye we tulimira bwe wali osubidde ovuga booda n'ogenda ekikyusa n'ogenda ew'obulenzi naye ofundikidde ogivuddeyo ogenze mu woteeri n'olya kitegeeza ejjulya balima nnime lwaki tulima mmere wano eno ekyo ne nkiwulira ne ntandika okulima era kati mu kitundu kya wano nkiwa yenza omuvuzi wa booda asinga okulima mu kitundu muno kwa kasooli mba naye era nakati yikanjiina emu n'ekitundu kasooli era akuze ebijanjaalo mba nabyo emmwanyi weeziri emmere kwe ganjiina mu bungi nenkolako mu nnimiro ssaawa zange 5 6 ne ŋŋenda ku booda ne nfunayo eza sukaali munnyu nezibeezaawo ewaka. Ennaku 16 ez'obutabanguko mu maka zikwatibwa okuva nga 25 Novemba okutuuka nga 10 Desemba era wabaawo n'omulamu ogutambuzibwa ogwa buli mwaka. Kinajjukirwa nti omulamwa gw'omwaka guno gugamba nti Unite Activism to End Violence Against Women and Girls. Okulwanagana omwenge n'obwavu y'omu kanaaluzaala ow'ensonga ez'enjawulo lwaki abantu balina obusabantuko mu maka gaabwe. Wano n'ekitongole kya kodi we kyasalawo okusimba amakanda okulaba nti kisobola okukwasaganya abaagalana ababiri oba abafumbo okusobola okutambuza amaka gaabwe nga temuli kulwanagana oba okuyombagana. Tuwummulamu katono tuddayo ekitundu kyaffe ekyokubiri.